naye mbabulira Kyagulanyi oyo mumulaba Senta mu Robert tumuwe ekitiibwa agwana kutendereza kubanga mulimu embeera gy'otunuulira n'osiriikirira n'owuliriza ne weewuunya abantu naye before nga sinaba kutandika kusoosootola mboozi sooka owulirize bino otegeere ekinyusi kye tugendako wa bwe kiva awatuufu bino byetaaga na kusooka kugirako gaalumaaso kuliriza muwulire omutumbaavu nze baŋŋamba nvumirire NRM to the maximum nvumirire NRM to the maximum abasajja nasooka nemba wa sente miliyoni 4 muwulira bannange emiliyoni 2 ezaasembayo nazibawa ndi ku ttaka ku mabiibi ne baŋŋamba bw'ogaana okuvumirira mwami Museveni tugenda kukola kyotajja kukkiriza nali sikkiriza nti waliwo kye bayita omuntu alternatively asobola okuyimirira mu komanda okuleeta Zambaali bamuleeta kunkakasa nti basobola okukola kyonna kye basobola ani yali amanyi Zambaali mu politics waliyo n'omu talina sente yadde n'ekyo gye yawaayo wabula bamuleeta kati kansooke mbuuzeemu katono bifo nga tetunaba na kugenda wala Zambaali gw'oliko gwe weekwasa Blasio Mukasa Zambaali abadde mu politics naye ng'ali mu politics ow'amawulire okitegeera gwe kwoliko gwe baagamba bwe baparedinga Zambaali okugezaako okuba nga bakujja mu game baakugamba mbw'olina naye bannange ensi eno tusooke tumuwulirize komanda NUP komanda ne bafuutu soja bange bayagala nteekewo embeera tuvumirire gavumenti ya Museveni nze ndi chairman w'ekyalo Lusiwa nze nina okukkiriza nti omuntu yenna naye kati munansonyiwa naye kati nina ekintu kye neebuuza nti baayagala NUP oteekewo embeera ovumirire gavumenti ya mwami Museveni of which nga gwe wali olaba nti gavumenti ya mwami Museveni has done more good than harm so n'osalawo n'ogamba mbu gwe nga gwe tojja kuvumirira gavumenti ya mwami Museveni olw'ebirungi bye wali bannange bwemba mugende wa mwami Museveni okusaba akasente olw'okuba temwagezaako kubanga mulondebwa mutuuke eyo mu mugambe ng'abaabaddeyo just of recent nayagadde nnyo liri puzzle okutuuka namuganze muzeeyi siina bye ngenda kugamba naye njagala ssente ndi bubi nammwe temuleke kubeera nga musiga ekibiina kya NUP enziro olw'okuba mwena be baagala mmwe okuba nga mukola ki nga muyisaawo mutuukeewo ku lwammwe weeyogereko nga ggwe bw'oba ekibiina wagenze tebaakikukakaamu kubanga NUP teyakuwandiikira bbaluwa nti munnaye Simaya Kamanda Kaweesi tukwetaaga mu kibiina jangu otwegatteko no go wagenda onoonya NUPC yakunoonya ekyo njagala tukikiriyale ng'okitegeere yakoze you recognize ebirungi by'abakoze nga chairman w'ekyalo abantu bange bagagawalidde kusendeza emyoga nkyerabirako abantu bange bagagawalidde kusendeza PDM nkyerabirako essaawa eno oluguudo olw'amaanyi luli mu kuzimbibwa mu eriya yange naye mulimu ebintu by'otunula n'oseka n'okuseka agamba nti ye omuntu bw'aba akoze ekirungi amusiima naye luli olw'okuba abadde anoonya kaadi ya NUP abadde takiraba nti mwami Museveni byakola oba ne pulogulaamu z'emyoga zigwana kusiimibwa oba kulicogonizingibwa essaawa zino olw'okuba balina kye beetaaga balaba tebakyalina kiddako basembye for the next 5 years it's higher time to do malice on NUP so that they can acquire a certain place somewhere somehow we basobola obbateeka amaanyi luyita mu Katoke mu kibuga amalwaliro gonna gazimbiddwa health centers kati sisobola kubeera nga ndaba ebirungi ebyo byonna ate gwe n'oŋŋamba nti vumirira mwami Museveni nabagamba tuba twagala nkyukakyuka enkyukakyuka ejje mu bulungi so si mu bubi ng'ate tusiima lindako waliwo akaseera muganda wange ne Rabbi allono atusaasire omukulu ali mukakasa abantu abagamba
amalwaliro gonna gazimbiddwa, health centers zizimbiddwa, mbw'ate era ye gwoveeyo mugambe avumirire mwami Museveni kyatagenda kusobola kubanga akola. Simanyi oba bonna abavuddeyo twalaba just of recent omukulu Green Daddy yafiirwa omwana we mu ddwaliro e Mulago, n'avaayo nayogera ebigambo byali bingi ku Mulago ne empisa gye bayisaamu abantu. So kati gwe bw'ovaayo bw'oba teweenoonyeza bibyo n'otandika okuteekawo embeera egamba mbu kino na kino na kino na kiri era amalwaliro gazimbiddwa, amadagala mwegali, tonnalwaza, katukulinde mu few moments later. Manya abantu abasinga tebaagala kawulira, but it's the fact simply because twogera ebintu in front of the camera simply because tuba tulina bye twagala okuyisaawo ng'ebyaffe oba ngaffe basobole okutulaba n'okuturecognize nga babeeko kye batuwa oba we batuteeka. Kati ono mwami Kaweesi kyali mu kukola, but yeesimira entaana ye. Sigamba nti bagenda kumutta, omanyi buli agamba nti weesimira entaana oba kiba kigenda kutegeeza kufa, no, wabula ali ku byabufuzi bye byaziika for the next decades ye kyakola ki kyatamanyi. So bano abantu bye babadde bajja bakola byonna ekibiina kya NUP bibadde bingi. Toyina kati gwe nga gwe Simaya Komanda Kaweesa kyogenda genda ogambe mwami Museveni kyogenda kuvaayo vuma ekibiina kya NUP kibata kivumye. NUP kyekimu ku kibiina ekivumiddwa, kitunda kaadi ekyo kimu. Yaliza NUP za kugula za babaka balondemu bla bla bla, ekyo malisi nejja neeyitawo. NUP basiyazi ne babyogera beesiba pampa mu ovulo, eyo nayo malisi nejja neeyitawo. NUP bakola kino bakola kiri banywi banjaga bololo, eyo nayo nejja neeyitawo. So there is no anything you're going to portray about NUP that was not said in the past. They have said a lot of stuffs about NUP, but it's an entity that is still existing until today. Maybe you don't know the reason as why NUP is existing and is still functioning up to date. It's because NUP ng'ekibiina is a people's party. Unless if you want to wash away NUP, if you want to get rid of NUP, you have to get rid of all the Ugandans. The majority of the Ugandans that are in the level of youth. Mpozi ngogamba ogenda basanyawo bonna, but if you're not going to kill anybody or if you're not going to quench anybody, NUP will still exist. In the presence or in the absence of Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, NUP will be there. As is the same as those people who think they bought Uganda, who think they own Uganda, who thinks they are the gods of Uganda. Uganda will be there whether you are there or not, whether you are here or not. Uganda will still exist. Kati mmwe abadde awo ne mwogerera NUP kale buleega si ayina yina gwe mwogedde, bino byonna bigenda genda, it will come to pass. Kaweesi nkusiba, you're not impactful in the politics of Uganda. You're not. Why do I say that? Nti mwami Museveni naye alondamu abantu balaba nti bagenda kukola impact when they join NRM. You cannot make any impact tovola okugenda ku NRM kubanga kasubi kavudde ku kuhundi kukasiisira nga kalowooza mbwe kava kasisira kagenda kutonya but akasiisira ne katakirecognize nga ate kuliko n'akasubi akavudde ku kati yegwe Kaweesi. Oli mukulembeze teri akiwakanya era oli ku bwa LC, but mmwe mwenna abagezezaako okwagala okubuuka obubuusi muyitire mu kutandikire we mutateekeddwa kutandikira, yeena ensobi gye mukola mwenna. Mmwe mukimanyi bulungi nnyo era mwakigula mu mitima gyammwe n'emyoyo gyammwe ne mu ntegeera yammwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka project gy'osobola okuyitiramu. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP yafuuka project nti gy'osobola okuyitiramu okuwangula emitima gy'abo baavuganya oba okuwangula emitima gy'abo abali mu gavumenti NRM in court. Kati ye project gye mwaguza emitima gyammwe, twagala batuweeyo kasente, tulina okuvuma NUP. Twagala tugende wa Mami Museveni abeeko kyatutemera, tulina okuwayiriza NUP. Twagala tukole kino, tulina okuteekamu Kyagulanyi lwa nsonga mukimanyi nti Kyagulanyi is a project you're going to use to get money.
bano abasajja simanyi NUP oba baliko obwakatonda obubatambulirako. Mwegendereza abantu bonna NUP beyamma kaadi amazima ga Katonda. Few of them abatalaga side ntuufu gye baaliko. Kino kitegeeza ki? Nti baali baagala okujoininga NUP nga balina ebyabwe bye baagala okuyisaawo bitya, nti baakisuula kaadi ya NUP esobola okutuusawa wali mu paalamenti. Kaadi ya NUP ayika amasannyalaze agasobola okufuula kino. Kaadi ya NUP bw'ogibeerako kino na kino osobola okukifuuka. Kati y'ensonga lwaki abantu abamu bajja in NUP in regards ogezaako okuba nga bafunirako ekyo, wabula tebajja ogezaako okuba nga balina omwoyo gw'okugenda okuweereza Abannayuganda. Batono nnyo abali ku ekyo. Kyova olaba nti omusajja Kyagulanyi Ssentamu tuteekeddwa omutendereza nga omu ku ba game changers of politics in the Republic of Uganda. Simply because people have been driving us in opposition darkness, whereby we could not even know what is taking place in the government, whereby we could not even spot out some loopholes in the opposition and in the government. People have not been caring about what is taking place. But as of now, we recognize each and everything. We take time to analyze, we take time to read, we take time to know what is really happening in the government. At least Kyagulanyi agwanira obubonero ekyo akikoze, unlike any other political leader or other opposition leader that has emerged before him. Tusamu salute era tuli kuorganizinga abo bonna abamusookawo. But Kyagulanyi has been so impactful in the politics of Uganda. Kyagale kigaane kkiriza lekayo kkiriza nange oba tokkiriziganya nange. Kyagulanyi Ssentamu Robert BobiWine aliidinze eggwanga Uganda mu byobufuzi ne tubadde tetumanyi. Essaawa zino tutuula wansi ne tugezaako okwanalizinga kye kigenda mu maaso, ogezaako okuwuliriza biki bye boogedde ne tubakwata ensobi ne tubawabula where necessary because of him. Kuba yajja n'atulaga ekkubo n'atugamba nti bino ebintu byammwe, osobola, oli asobola, naawe osobola. Kyova olaba omusajja oyo yazze nga atambula yonna yonna gy'abadde nga atambulira ng'agamba nze Kyagulanyi Robert Ssentamu, naawe osobola okubeera Kyagulanyi, n'oli asobola okubeera Kyagulanyi, n'oli asobola okubeera Kyagulanyi. Why? Essaawa zino lw'olina okukitegeera nti lwaki ayogeranga ekigambo ekyo, osobola okubeera Kyagulanyi, n'oli asobola okubeera Kyagulanyi. In his absence, you can play your role. Nga buli kimu ekiba kituusewo nga ebyatuusewo essaawa zino, osobola okuyimirirawo n'ofuuka Kyagulanyi, n'otaggwamu maanyi simply because Kyagulanyi takola ki? Taliiwo. N'osigala ng'ogenda mu maaso n'okwogera ebyo ebituufu by'obadde oteekeddwa okwogera, n'osigala ng'ogenda mu maaso n'ogezaako okuteeka ensonga mu nkola nga bwe ziba ziteekeddwa okuba nga ziteekebwa mu nkola, kubanga naawe oli Kyagulanyi. Message gy'okwata n'otambuza n'oteeka eri abantu n'omanyisa eggwanga naawe oba oli Kyagulanyi. Lwaki buli kimu oba okiyimiriza simply because Robert Kyagulanyi Ssentamu oba taliiwo? Bano mubaleke bagende balye ssente buli ayagala okugenda okulya ssente. Bwe tekikuyigula ttama era tekikukyusa mmeeme, tekikukemettereza yadde ogezaako okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mbadde mpagira taliiwo nange mbivuddemu. That's childish, that's stupidity. Kino tusobola okukiggusa kuba ffenna tuli ba Kyagulanyi. Mubeere mulungi, mweraba.